بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدأ سورة الليل وكفوا الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمة الله عليه رحمة واسعة. يا تقولي دو program يجري شورالي روانو studios. نزي مامشيني الشيخ عبد الكريم مجندرا يا جنوتوا أو تطوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مكون جفاي أبلون جبتولي رزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكسوك توبز الله سبحانه وتعالى كنت عندك atira ntumwebaza ku nkomerero olw'ebirungi byatutuusizzaako ebirungi byatuwa byetasobola kuba nti tutula wansi ne tubala ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okutuwa obulungi ku dunia wamu ne ku akhira. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okusaalira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukyagenda mu maaso okubanga twejjukanya ku musomo ogukwatagana n'enzikiriza y'omusiraamu nga tukyatunuulira huquuq annabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati, ebintu ebivunaanwa eri abantu okubanga bituukiriza naddala kusaidiya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Obutatwala nnyo budde olwali tujja kubanga tunuulira ensonga ey'omukaaga ku bintu omuntu ayitibwa omukkiriza, omuntu ayitibwa omusiraamu byotokeddwa kubanga obikolera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyomukaaga olwali kyetugenda okutunuulira kyekigambo ekikwatagana ne as-salatu alaihi, okubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumusaalira. Ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yekennyini akitunnyonnyola mu Qur'an atugamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yatumira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukutuma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe yalonda n'amusukkulumya ku bantu abasinga obungi, kangambe ku bantu bonna. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala tukakasa mu Qur'ani nti ye omune wa malaika bebitiibwa basaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era netubanga Allah subhanahu wa ta'ala tukowoola fa abakkiriza nti ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi, abange mu abakkiriza mubenga musaalira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallimu tasliman, mubenga mutolera ku salaamu nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam. Pozi ekigambo kino nga tuyimiriddeko wano katonotono, ekigambo ekigamba nti Allah asaalira ne bamalayika basaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam, basaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Oli bwabanga teyetegereza bulungi obanga tamanyi bulungi lulimi, ayinza okulowooza nti ne Allah asaba sallallahu alaihi wasallam, basabira Allah, basabira Allah asabira sallallahu alaihi wasallam. Ate olwa basabani kati ataawo oli aba yeebuuza nti asabani. Naye ng'ekigambo kino amakulu gaakyo amatuufu nti Allah subhanahu wa ta'ala anyumya ku nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga as-salat okusala kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza kunyumyako mu bamalayika bawaggulu n'okulaga ekitiibwa kyo mu bamalayika baalina eyowaggulu Allah subhanahu wa ta'ala. Kati buli owulira nti Allah asaalidde nabbi oba naawe ampuliriza omulungi nti naawe Allah akusaalira, tekitegeeza nti aba akusabira, wabula aba akunyumyako fil mala'il a'la, aba akunyumyako mu bamalayika b'ebitiibwa aba waggulu ng'ayogera erinnya lyo Allah subhanahu wa ta'ala. Bangi muffe oyinza okumala olunaku lulamba nga Allah takwogeddeeko, ya Rabbi. Oyinza okumala omwezi mulamba, katugambe wiki nnamba nga Allah takwogeddeeko, oba omwaka mulamba nga Allah takwogeddeeko. Naye bw'oba oyagala okwogerwako Allah akunyumyeko, akwenyumirizeko mu bamalayika b'ebitiibwa aba waggulu, banga otuukiriza bino nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byatuyigiriza. Mu byo mwe muli okusaalira nabbi okitiibwa alaihi salatu wassalam. Kati Allah
asalira nabbi sallallahu alaihi wasallam okusalira kwasaliramu nabbi kumunyumyako mu bamalayika ba waggulu. N'ekyokubiri nti ekigambo kino salat okusala kwa Allah subhanahu wa ta'ala tekitegeeza rahma kusaasira nga bwe tuyinza okitegeera. Lwaki? Kubanga bw'ozzeeyo waliwo aya Allah subhanahu wa ta'ala mwatutegeereza ayogera ku bantu ababa bafunye obuzibu abatuukiddwako emiswiba, ekigambo kye boogera nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah agamba nti abantu abakozesa ekigambo ekyo ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Kakati bwe tugamba nti abantu abo balina salawatun min rabbihim, balina okusaasira okuva eri omulezi waabwe Allah, ekigambo rahma tekijja kulema okuvunula. Kakati abamanyi ne batunyonyola nti nedda ulaika alaihim salawatu min rabbi, okusaalira kwa Allah wano kwategeeza kwe kunyumyako mu bamalayika ba waggulu n'okubanga ayongera okusaasira, kyekiri kyayongeddeko nti wa rahma, n'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala abassaako okusaasira kwe. N'olwensonga eyo ekigambo kino nti Allah subhanahu wa ta'ala asaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam tekitegeeza nti Allah ina gwasaba oba ina gwakola ki, kubanga batageze kusaba ani tayina gwasaba. Bamalayika basaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe babanga abali ku ntikka basembera ddala vudde ku Allah subhanahu wa ta'ala oyogedde ku bamalayika b'ebitiibwa bonna basaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah n'atugamba nti nammwe abakkiriza lyekkubo lye mwandikutte ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi, abange mmwe abakkiriza mubenga musaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mukusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyekimu ku kintu ekitone ennyo kiwandibadde omukolera gwe muganda nga mpuliriza omulungi. Ekyokubiri nti mukusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe swalayo tena kyemwongerako, wabula ate bwe bw'otunuulidde gw'osinga ogiganyulwamu, kubanga gw'ofunamu emigaso egisinga okuba emingi. Nga bw'olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 10, omuntu yenna bwansaalira omulundi gumu gwe Allah subhanahu wa ta'ala omulundi ogwo gumu gwonsaalidde Allah gwakusaaliramu mirundi 10. Amakulu nti Allah subhanahu wa ta'ala akunyumyako mu bamalayika ba waggulu, bamalayika b'ebitiibwa n'abanga akwogerako emirundi 10 Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyo kyokuba nti osaalidde nabbi Muhammadi alayhi salatu wassalam. Kibolaba nti yatugamba owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam nti la taj'alu buyutakum qubura, temufuulanga amayumba gammwe limbo, temufuulanga amayumba gammwe ebijjawe muziika abantu. Lwaki? Nti kubanga limbo emanyikiddwa nti tekolerwamu ibadaati, kusaaliramu, tetukoleramu ki. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam nti n'amayumba gammwe temugafuula ntaana, temugafuula limbo, wabula musaalireko mu mayumba gammwe, museemu kwa ibadaati, museemu ki. Kuba omuntu aba ayingidde kabuli, bw'abanga talina ibada yonna gy'agenda kukoleramu oluvannyuma okubanga ayingiziddwa mu ntaana, nabwe kityo naawe omuntu bw'obanga oyingidde mu nnyumba yo togifuula kabuli. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ge magezi gatuwa, si kye twagala. Agamba nti wala taj'alu qabri ida, temufuulanga entaana yange idan. Ida kye kintu ekiddiŋŋana buli mwaka ne mutuulaawo ne mubanga buli mwaka mugenda ku ntaana ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, mugifuula awokolerwa emikolo buli kiseera kyonna, buli mwaka mubaayo ekifo kye mugenda mu kifo ekyo ne mukolerawo emikolo, ne mukolerawo emikolo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti entaana yange temugifuula Eid. Wasallu alayya, mubenga munsaalira wonna we muli, fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, essala zammwe okusaalirako mukonnako munsaalira kuntuukako bulungi, buli omu waali essala ye bentuukako bulungi era bagintuusaako bulungi. Ani agimutuusaako? Abo tugenda kubanga tubalaba nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era n'atutegeeza ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam nti albakhiru man dhukirtu inda falam yusalli alayya, omuntu ayitibwa albakhil, omuntu ayitibwa omukoto, omuntu ayitibwa sitakange yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ye muntu awulidde nga njogerwako waali n'atafunamu kantu kakuba nti ansaalira. Allah astaghfirullah.
oyo aba muntu mukodo nnyo oba okodowalidde nabbi sallallahu alaihi wasallam kyakugamba nti buli owulira nga ayogeddwako alaihi salatu wassalam banga omusaalira mu kusaalira oba otuukiriza ekimu ku kivunaano kye twasigazaawo kubanga tukimukolera nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyobulaba era tugamba sallallahu alaihi wasallam nti ma jalasa qaumun majlisa abantu tebasobola kutuula mu kifo kyonna kye batuddemu mu kifo ekyo ne babaako emboozi gye banyumya ng'olwali tutera okugamba nti tutuula ntukuba olwali olwali olwo lwemukubye ne mubanga lam yadhkuru llaha fi mu lutuulo ne mubanga temutendereza ku Allah subhanahu wa ta'ala walam yusallu ala nabiyye ne mubanga temusaalidde ne ku nabbi wa illa kana alaihim tira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti olutuulo olwo mutudde dugenda bafuukira kizibu ku lunaku lw'enkomerero. Allah astaghfir. Mugenda kubanga mwejjusa. Era Allah subhanahu wa ta'ala hadisi egenda maasaga nti fa insha adhabahum, Allah waliba yagadde alibabonereza olw'okutuula olutuula lwe mutudde ne muvaho nga temutendereza ku Allah, ne muva mu lutuula lwe mutuddemu nga temusaalidde ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah waliba yagadde agenda babonereza. Wa insha ghafara lahum, waliba yagadde era alikola ki, alibasonyiwa. Mu kyo kye tutegeeza baganda bange abalungi abampuliriza nti ne batuba tutudde nga tuli mu nkuŋŋaana tuliwa tukubirizibwa okubanga nabbi waffe Muhammad tatuva mu birowoozo, tatuva mu bulamu bwaffe, tuteekeddwa okubanga tumujjukira, tuteekeddwa okubanga tumusaalira wonna we tuba tuli. Era yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti inna lillahi malaika sayahina fil ard, Allah subhanahu wa ta'ala ina malaika muno mu nsi abagenda nga bakola ki, betoloola mu dunia muno batambula balambuzi sayahin fil ard. Ekigendererwa kyabwe kuntuusaako salaamu y'abantu ba umma yange. Buli enaato ala salaam bamalayika bagimutuusaako sallallahu alaihi wasallam. Era yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ragama anfi abd dhukirtu indahu falam yusalli alayhi faqala amin. Hadithi no tutera nnyo jjulira ku biseera by'ekisiibo imam batubuulirira nga batugamba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yonna yalinnya ku mimbari n'amiinisa emirundi esatu. Mu kumiinisa emirundi esatu ne bamubuuza nti lwaliiro lwaki omiinisizza bw'otyo ya rasulallah. N'abagamba nti atani Jibril anzijidde n'abaako edduwa z'asabye n'aŋŋamba nziremu amin. Mu dduwa z'aŋŋambye mwe mubadde edduwa egamba nti ragama anfi abdin. Tutera nnyo okukivuunula nti tutera nnyo okuwulya abagamba nti erwale kookolo. Naye kitukuze mutugamba nti ennyindo y'omuntu yaleka okolo, naye nga ragama anfi kitegeeza omuntu omuwalulira ku ttaka, naye nga ennyindo gye bawalulira ku ttaka kitegeeza okukkakkanya obeere muntu wa wansi nnyo, so si kutegeeza kulwala kookolo. Kyo kiyinza okuba nga kiri akhafu, kiyinza okuba ekitonotono. Kookolo aba mutonotono okugeragera nnyo okuwalula, kiba kitono nnyo. Naye kino ekyokubanga bakuwalulira ku ttaka, ennyindo ye eri ku ttaka, bagitadde ku ttaka, kyekintu ekisembayo okuba eky'obunyoomefu ennyo. Kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ennyindo y'omuntu oyo bandibadde bagiwalulira wansi aluwa dhukirta indahu falam yusalli alayka, omuntu awulidde ng'oyogerwako n'abanga takusaalidde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam edduwa bwe mala okusabibwa n'addamu nti amin. Muganda omulungi ampuliriza, wandibadde weebuuza ani asaba ani amiinisa? Agisaba yasinga mu bamalayika bonna ekitiibwa ye Jibril alayhi salatu wassalam. Amiinisa yasinga abantu bonna ekitiibwa nga ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiba kitegeeza nti buli lwowulira nga erinnya lya nabbi Muhammad lyogeddwako butuufu n'oba nga tomusaalidde oba okoze kivve, katuyite kivve, kubanga oba tumuwaddeemu yadde katiibwa konna sallallahu alaihi wasallam. Era n'atugamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Huraira yagamba nti ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Titeri muntu yenna antoolera salaamu okujjako nga Allah nziriza omwoyo gwange ne muddamu salaamu ye jalla jalal.
teri muntu yenna ntolera salaamu okujjako nga Allah nziriza omwoyo gwange nekola ki ne muddamu salaamu ye. Olw'ensonga eyo nti bangi muffe oyinza okuzibya olunaku nga totoledde ku nabbi salaamu olunaku ne luziba, naye nga omuntu ayitibwa mukwano gwo tirwandizibya olunaku nga tomuwulizzaako tomukubiddeeko kasimu kumanyana ayomba n'okuyomba okiraba. Naye kati nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakutegeezezza nti buli lw'omutolera salaamu Allah azzaamu omwoyo gwe n'akuddamu. Oli ayinza okwebuuza nti nabbi eyo alamuka mu ntaana gy'ali? Tukugamba nti obulamu buli babuyita hayatun barzakhiya, obulamu obwo Allah subhanahu wa ta'ala yabutegeera era tusobola bugeraageranya na bulamu buno obwaki obwensi, era Allah yamanye engeri jazzaamu nabbi we sallallahu alaihi wasallam omwoyo n'abanga ayanukula salaamu z'abaddu. N'olw'ensonga eyo nti kigambo kino eky'okutolera nabbi sallallahu alaihi wasallam salaam ojja kukisanga nga tulina ebifo bingi nnyo mu mbeera zaffe eza bulijjo nga bagamba sooka osaalire ku nabbi, bw'okola kino sooka osaalire ku nabbi, bw'oba okola kino sooka osaalire ku nabbi. Era oli omumanyi omu yatuyamba ayitibwa Ibn Qayyim rahimahullah atugamba nti ebifo yatukuŋŋanyiza ebifo biringa 40 bye tulina okusaaliramu nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim al-Jawzi yatukuŋŋanyiza ebifo 40. Tubadde tukyayogera ku bifo olabona tuyita 40 bifo ebyo birungi omuntu myandibadde ayitiriza okusaalira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujja kubiyita mu bifunze kubanga abasinga obungi nkakasa munna mu bimanyi, naye alina akakalamu ayinza okuwandiika ebifo bino. Ekisookera ddala mu bifo byetulina okutoolera nabbi sallallahu alaihi wasallam salaam inda dukhuli almasjid, bwe tuba tuyingira mu muzikiti tumusaalira bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Sokana bismillah n'oluvannyuma n'osaalira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne bw'oba oli ofuluma mu muzikiti ekifo ekyokubiri nakyo tusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekifo ekyokusatu baada ijabati almuadhin, oluvannyuma lw'okwanukula omwazinyi olumala okwaziina bw'ati olugamba ekigambo nti la ilaha illa Allah nga nawe oddamu nti la ilaha illa Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ng'osaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Oluvannyuma ng'osaba edduwa emanyikiddwa obulungi. N'ekifo ekirala inda al-iqama be baba bayimirizaawo essala era tusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Omuntu bw'abanga asaba Allah edduwa yonna gy'osaba olina okussaamu okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tashahhud fi as-salah watuwa tuli mutahiyatu mu ssala, ekyo nakyo ekifo nakyo tusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatul janaiz watuwa tusaalira abafu tulina takbira nga yeeyawudde yakusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu adhikari ezikozesebwa ku makya ezikozesebwa akawungeezi era ojja kulaba nga mulimu okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu amusaalidde emirundi sallallahu alaihi wasallam amusaalidde emirundi 10 akawungeezi. Ebyo byonna ebifo bimu ku bifo bye tulina okubanga tusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olunaku lw'ejjuma atukubiriza nnyo okubanga tumusaalira sallallahu alaihi wasallam. Olunaku olw'ejjuma lwonna okuva ku makya paka lubudde lubuziba tukubirizibwa okubanga tuyitiriza okusaalira nabbi. Enda ijtima'il qawm, abantu baba kuŋŋaanye nga tebannaba kwawukana era nabo bakubirizibwa okubanga basaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mu mbeera ya khutuba imaamu asaaza mu khutuba ye alina okubanga assaamu ekyokusaalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'abanga awandiikibwa erinnya lye ng'owandiika erinnya lya nabbi sallallahu alaihi wasallam naye era olina okussaako okumusaalira. Towandiika buwandiisa erinnya n'olirekawo bw'otyo. N'okuba mu kuwandiika erinnya oteekeddwa okubanga era ossaako ekigambo ky'okumusaalira sallallahu alaihi wasallam. Salatul eidain baina takbirat, wakati wa idi ezo zetusaala ebbiri mu takbiraati ezo tulina tusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba tusoma kunuutu tusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tuba ku Safa ne Marwa tusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wetubanga tuyimiridde awali entaana ye tumusaalira sallallahu alaihi wasallam. Wa inda alham washadaid, omuntu ofunye wanka ofunye ebizibu bikuyitiriddeko saalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bw'oba osaba Allah kusonyiwa saalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Oyina ensobi gy'okoze, oyina ezzambi ly'ozizza mu maaso ga Allah banga osaalira ku nabbi sallallahu alaihi wasallam
n'ebifo ebirala bingi ebyayogerwa ebitukubirizibwa okubanga tuyitiriza okusalira ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okubadde nga ebyo n'obulungi weebuli niwe yandibadde hadisi emu bweti eyogera ku bulungi bw'okusalira nabbi yandibadde etumala hadisi ya Anas radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti man salla alayya salatan wahida omuntu kastonsalira esswala emu sallallahu alayhi 10 salawat gwe Allah kusalira sala 10 Allah subhanahu wa ta'ala akusalira sala 10 n'agamba nti kataba Allahu lahu biha 10 hasanat Allah kusala ejo saliddeemu n'akuwandiikako ebirungi 10 n'akusangulako ebibi 10 n'akusitula amadaala 10 ebyo nabyo n'obulungi jadde biri byonna tubirese n'owulya buulize hadith yandibadde kumala okuba nti buli kadde konna oba mu bantu abettanira okusalira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era mpozi kye tuyinza okunnyonnyola abatuuliza balungi nti okusalira nabbi gezaho okulabanga okozesa ebigambo bye yakozesanga kubanga ojja newesanga nga abamu mu butuufu basalira nabbi alaihi salatu wassalam naye nga ate ebigambo bye bakozesa tebibafunyisa mpeerezo za kumusalira nikisoboka ekyo kisobokera ddala bulungi wakiraba ekigambo okusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam tutira okuba mu nkuŋŋaana ezimu n'owulira abantu bagamba salla alayhi allahumma salli wa sallim alayhi sallim alayhi wakiraba ekigambo kyennyini ekigambo masannale allahumma sannale sayyidina waligote ajati masannale naye toleza sallale kakati ebigambo ebyo olina okuba omwegendereza ennyo ng'obifulumya enjatula yaabyo osobola okubanga ofuna obulungi buno nayoyinza okumala ku duniya kuno ebbanga lyonna ng'olowooza nti oyagala nnyo nabbi omusaalira naye ng'ebigambo by'okozesa temuli na kigambo na kimu kyakumusaalira era nga gwe wali mu duniya ng'omanyi nti omusaalira naye nga ebigambo byonna by'okozesa tebyali bituufu n'olunaku n'olumu n'olwensonga eki kitugamba nti gezaho okulaba nti weetegereza olondoola ebigambo ebirungi ebikozesebwa mu kusaalira nabbi kubanga aya eno bw'emala okukka egamba nti inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima aya eno bw'emala okukka basahaba bamugamba nti ya rasulallah amma salam fanaam salaamu tugitegeera wa kaifa nusalli alayka tukusaalira tutya n'abagamba nti qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad okutusa nga bwe tukozesa mu tahiyatu nga tusaala nabbi nannyonnyola engeri gye tulina okukola ki gye tuteekeddwa okuba nga tumusaaliramu naye ensaali ezettera okuwulira ezimu bantu abamu bannaye twegendereze nnyo tusobole okuba nga tufuna empeera eyo Allah gye yasuubiza abantu abasaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum assalam. Sheikh tujja kumala kusimu kusinza ku kadde tubeyanziza bannaffe abadde batugoberera ku musomo gwaffe guno tusaba Allah basasula obulungi sallallahu alaihi wasallam. Hajati Busoolwa abadde abuuza ku kyo eswala gyakozesa tumusaba agezeeko okulaba nti atuukirira imaamu omu kitundu kye agezeeko okumuwa ensaalira gye tulina okusaalira mwani nabbi sallallahu alaihi wasallam ziwerako ziringa 7 nabbi ze yatusomesa ze tulina okukozesa okubanga tumusaalira alaihi salatu wassalam. Olwakadde tuyinza okubanga tuyinza obutazikutuusaako kati naye oba oliawo ku mulundi ogunaddako tusaba Allah tusobose tubenga tubawa ensaalira ezakozesebwanga ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Pozi ono weruweero munaluweero abadde abuuza nti ategedde engeri gye tumusaalira naye tumutolya ate essalaamu. Essalaamu gy'otoola mu ssala assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh omutolidde essalaamu sallallahu alaihi wasallam. Maama omundeeba abadde abuuza ku lunaku olw'ejjuma baba nga boogedde ku nabbi tusaale mu lwatu oba nedda saala mu ddoboozi ery'okuba nti gwe weewuliza ne sikusitula ate ki sikusitula ddoboozi. Kyagadde okufaanana n'ekya Aisha bulenga abadde abuuza nti singa mbadde mu swala ne mpulira ng'ayogerwako nkikutulemu musaalire agenda mu maaso n'ekyokukola ki n'ekyokusaala esswala bwe naaba ewedde noddamu okuwulira ng'ayogerwako awo oli waddembe okubanga ogenda mu maaso n'okusaalira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
saba Allah mwenna abatukuumire. Muganda waffe Mawejje waffe Raya kutumidde nnyo mashallah webale kukola nteekateeka ya misomo. Allah kusasula obulungi yagikubye kumutwe Allah kusasule bonna obulungi. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.